lunaku lwa mukaaga enaku z'omwezi ziri abiri nkwaniriza nnyo mu mawulire agabuutikidde olwaleero nze Ismail Nsubuga katusoke tulabe ebikulu ebikulembedde agaleero n'oluvannyuma nzija nago mu bujjuvu. Ebikulu mugabuutikidde ababba ebyuma bya leero ebubakeeredde gavumenti eragidde bakubwe ku nnyama ereese aba UPDF okubikuuma gwe banaasanga nga asala kitu kyonna kubeereku gwe bakubirako essasi towooza. Omusujja gw'ensiri ogutawulira ddagala gutabudde ab'ebyobulamu bakomezzaawo kwiniini. We have actually even advised clinicians for severe malaria, if people are not responding, to switch back to quinine. Abakozesa oluguudo lwa Sembabule Mubende Emitete gibali mu byenyi basula mu kkubo lwa binnya emmotoka zikwama. Abantu batusaba gavumenti etuyambe. Minisita Kyofa Tugabya ayambalidde bannabyabufuzi abawaganyeza aba bodaboda. Afuga ekibuga akateeka akamu kamule agezaako okuleeta bino okubikkirira obunafu bwe ye road me. Nyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde nze Ismail Nsubuga tuli live ku Bukedde TV1 Urban TV ne ku Facebook osobola okutugoberera n'olaba ebisingawo. Gavumenti yayisize ekiragiro ekikambwe eri bonna abenyigira mu kubba ebyuma by'oluguudo lw'eggaali y'omukka nga singa bakukwatako ng'okunaamiriza osala ekyuma essasi lijja kukubwa ku nnyama. Oluvannyuma lw'obubbi obw'ebyuma by'eggaali y'omukka okweyongera nga bigozebwa amakolero agasaanuusa ebyuma, gavumenti ekyusiza mu nkola nereeta abajasi bajjera UPDF okukuuma ebyuma bino ng'eyisiza n'ekiragiro eky'okuba ababbi ku nnyama. Naye kati twatadde ne ku line twataddeko UPDF gwe banaasanga nga asala kitu kyonna kubeereku gwe bakubirako essasi towooza kuba kati wawa order oba oliko economic saboteur. Gino Edward Katumba Amala nga minisita y'emirimu n'entambula yabikkudde ekyama kino ng'ategeeza gavumenti bwe zeefiirizibwa mu bubbi obw'ekika kino bw'atu n'alabula amakampuni agasaanuusa ebyuma obutazingamya nteekateeka ya gavumenti ey'okuzzaawo entambula y'eggaali y'omukka okwetooloola eggwanga okukendeeza ku buzito obuyita ku nguudo ezonooneka amangu nga zisomba ebyamaguzi. So you stand warned, even those people with factories, if you'll be caught with an item good enough they're all marked URC. If you're caught with any item, then don't say we didn't warn you. Gino Katumba amala okwogera bino abadde n'abakulu okuva minisitule nga balambula omulimu ogw'okuddaabiriza oluguudo lw'eggaali y'omukka okuva e Tooro okutuuka e Namanve. Guno gwaweebwa kampuni ya China Road and Bridge Corporation nga gwakwementa obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 185. Say that this is a project which is funded by the government of Uganda 100%. Omulimu guno gwatongozebwa mu mwezi ogwa Gatonnya nga gwakumala emyezi 10 ng'akulira CRBC mu Uganda Didexin agamba nti ebitundu 64 eby'omulimu guno bimaze okuggwa. Alaba to Kono, which the total length is around 237 kilometers. As of today, we have completed around 64%. Binoni Kajuna, Director y'ebyentambula, Minisita y'emirimu n'entambula agambye nti gavumenti eyagala enguudo z'eggaali y'omukka yonna gye ziri ziddaabirizibwe. The purpose of this project, members, is to shift cargo from road to rail, because all heavy cargo now should be able to come here. Uganda erina kilomita 1241 ez'enguudo z'eggaali y'omukka wadde nga mu kiseera kino kilomita 261 zokka ze zikola. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Webali ddala Henry Nsubuga. Bwe tweyongerayo namutikwa w'enkuba afudde mba ensangi zino ng'alinga gwe bagoba mu ggulu amazeeko emirembe abakozesa enguudo mu disitulikiti y'e Sembabule olw'ebidduka byabwe ebigwa mu mponko ne bisulamu nga ne balemerwa n'okufuna engeri gye babijjamu okweyongera mu maaso. Omusasi waffe alongodde ensonga y'enguudo embi mu bitundu by'e Sembabule.
Entambula buli lukya mu disitulikiti y'Essembabule eyongera okukaluba nga kiva ku nnombe z'ebinnya eziri mu makubo nga zigwamu ebidduka ne biwagamira. Abamu ku bannannyini b'ebidduka bino obudde bakeereddeko mu makubo nga banoonya engeri gye baggyayo emmotoka zaabwe ezibadde ziwagamidde mu mpompogoma. Twaze ng'enkuba etonnya essaawa nga 12 oggulo. Enkuba ng'etonnya nnyo ng'ebinnya bingi wano nga tuvuga motoka twagudde mu kijjanga twalibanga amazzi amangi mu kkubo netwesanga ng'ate ekinnya kikko kyekirimu netuvuga netutegekanye emmotoka okuva eggulo motoka neegaana. Stanley Konde yinginiya w'enguudo ekizibu akitadde ku nsimbi ezasalibwa mu mbalirira. Omuntu ajja kuba ng'alina okwetooloola okusobola okutuuka emirembe gy'alaga nga avoidinga ebifo ebyo binaabyononese nga tebisobola kukolebwako olw'okuba nga essente ziriwo ntono. Enguudo okuli oluva Essembabule lw'emiyaga Mubende nga luyita mu tawuni y'Essembabule lufuuse Kagumba Wegoge olwaganyaga lulimu agakirako ageewa Walumbe Ettanda. Okubeera nga ekkubo lyonna binnya byereere tubeera mu kubonaabona ate nga tutambula buli kaseera tuyinza tusomba mayinja n'emmotoka kwekuvako waliwo emmotoka ekika kya kanta nambu yobigi 870 ebadde etissa amanda erindigudde ennume y'ekigo kumpi ne tawuni y'Essembabule saako endala yobidi 890 ngeno yo yalemedde mu luguudo saako wishi UBF 510 yalemeredde omugoba waayo neyeesolosa mu kiwonko. Emmotoka endala kika kya Prado nambu UAV 485 waayi ngeno ya kansala akiikirira abakadde ku disitulikiti y'Essembabule Kalimawire naye egudde mu kiwonko ate kolona nambu UAS 829 n'endala zo zaasuze mu kkubo ng'abagoba baazo balemereddwa okuziggyayo. Abantu batusaba gavumenti etuyambe banange beesooka okufaako erwanisa amakubo kubanga buli kintu ku nsi kitambulira ku makubo malungi. Ismail Wagabe yavuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Mawogola North obunafu abutadde ku bakulembeze sako n'ab'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA. Ekitongole kikola ku nguudo oba abakulembeze ba disitulikiti abantu b'Essembabule bawa omusolo era basse ekitiibwa mu musolo gwe babawa okukola ku bintu nga bino. Maria Nacheyune yakusakidde eggulire lino. Kakati olabira bino nga gavumenti ekomezaawo eddagala erya quinine okujjanjaba obulwadde bw'omusujja gw'ensiri. Kidiridde okukizuula nti eddagala eririwo mu kiseera kino liremereddwa okujjanjaba omusujja gw'ensiri okuguwonya. Gavumenti ezengereeta ebika by'eddagala ebyenjawulo okujjanjaba omusujja gw'ensiri era ng'ebimu ku byaleetebwa muli antimetha, fansida n'ebirala. Kyokka oluvannyuma lw'eddagala lino okulemwa okukola obulungi nga bwe lyasuubirwa kati gavumenti ekyusizza mu nkola mwesaliddewo okuza eddagala ly'ekika kya quinine okujjanjaba omusujja guno. We have actually even advised clinicians for severe malaria if people are not responding to switch back to quinine. So going forward, we're even going to start buying some quinine because quinine an old medicine, but it has never failed. For Uganda, we lose over 5,000 people and we have over 12 million cases. Bino bikakasiddwa abaminisitule ebyobulamu mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otuuziddwa mu Kampala nga bakizudde nti abantu bangi tebakyawona bulungi naddagala eriwo nga kino kiviirako n'abasawo okukyusakyusa mu bika by'eddagala okusobola okufuna ettuufu erinaawonya omulwadde. ACTs have been around for over 20 years since we switched from chloroquine and fansida. So it is naturally expected that within this time, the bad use notwithstanding, that some resistance is due to emerge. Dr. Jimmy Opigo, amyuka komisona avunaanyizibwa ku kulwanyisa omusujja gw'ensiri, alambuludde ekyali kyeggisawo eddagala lya quinine. We packed it, okay? Because quinine is very toxic. First, you need to take it for 5 to 7 days, 3 times a day. It has to, if it is given as an injection, very painful injection, has a lot of abscesses, can only be given as on the buttocks, and many children lost their sciatic nerve and got paralyzed. Dr. Opigo era ayongeddeko ng'ensangi zino ensiri bwe zikyusizza mu nkuba ng'obukodde bwonna bwonna bateekawo okuzitangira buzibuuka. Mosquitoes in Uganda have become a little bit smarter. They have decided
to feed from outside, yet we are targeting control inside. Or they feed inside and don't rest on the wall which we have sprayed, they come back out. So we are almost mistargeting. Government ena n'enteekateeka ey'okufuuyira ensiri mu bitundu bya Lango, West Nile n'ebirala. We have completed spraying in eastern Uganda, and we are now switching to West Nile and some parts of Lango and parts of Kabramaido. Mu lukuŋŋaana luno era Uganda yeegasse ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'ensiri nga basabye abantu bonna okuyamba ku gavumenti mu kulwanyisa ensiri nga kuli ku biwuka omuli ensowera n'ebirala. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino. Minisita omubezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye alabudde ababodaboda bonna abataneewandiisa nti ennaku ze baabawa ziweddeko nga yenna anaasangibwa ng'akola omulimu guno naddala mu bitundu bya Kampala nga taneewandiisa ajja kolebwako ng'amateeka bwe galagira. Okulabula kuno Minisita Kabuye Kyofa Togabye omubezi wa Kampala akoledde mu nsinkano gy'abaddemu e Bulaga mu disitulikiti wa Kisonga yeetabyemu n'omuyima wa bodaboda Haji Abdu Kiyimba. Kyofa ategeeza ng'ennaku z'okuwandiisa bodaboda mu Kampala bwe ziweddeko ng'enteekateeka kati bagituttemu Wakiso. Era nabakubiriza dda saagala mwefuule ndiwulira mu kasooli kakati nga lumu omwezi ogw'omwenda oyo anaaba tanneewandiisa naddala ng'oli mu Kampala oyinza okwesanga ng'oli mu sefuli otokotanga kandiwulira bwe kafiira mu kasooli. Ayambalidde abawiisi ba bannabyabufuzi ku buli nteekateeka ya gavumenti. Afuga ekibuga akateeka akamu kamulemye Parliament twakamala omwaka gumu tukoze amateeka 42 naye gwe akagombolola bwe kati ne bakansala 5 mu bana n'otosobola bakuŋŋanya n'okola etteeka emyaka 12 kakati ebizibu ebyo ebisa nti agezaako okuleeta bino okubikkirira obunafu bwe ye road mayor. Ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso akukkulumidde abakesisi abakwata pikipiki saako road mayor awaganyiza ababoda. Haji Kiyimba asabye abawandiisa obutasaba ssente. Ate abakulembeze mu Kampala nga bakulembeddwamu Amina Lukanga saako abavudde mu makago bwa pulezidenti abakulembeddwamu Meja Emma Kuteesa batandise okunoonyeza abamakanika n'abafumbi b'emmere ekifo we banaakakkalabiza nga bano bagobeddwa ku luguudo ewa Kiseka mu Kampala. Mu nsinkano ebadde mu Kampala abantu bano balomboza ennaku gye bayitamu okuva lwe baagobwa. Mukungoba n'enzira y'ewaka naye nga n'abaana bali awo bakaaba kubanga tubadde tulina bulooni bwe tusasula ate ng'ebintu byaffe baabyonoonye kati nga tetulina wawe tugenda kudda. Omukungu okuva mu kesi yeetonze olw'ebyaliwo mu kugoba abantu bano. Naye okubakwata obubisi si kintu kirungi era njagala kwetonda ku lwa KCC olw'ekintu kye bakola oba kye babakoze mutusonyiwe. Meja Kuteesa ayogedde ku nteekateeka gye balina eri abantu bano okubazza mu ttaka lya gavumenti mu katale wa Kiseka. Ebyo byonna abakulu bagenda kubitunula balabe abatuufu gye banaabateeka naye basuubiza nti bana bamaama balina amaziga pulezidenti abalabye agenda kubayamba. Ate bano abatalina we baliko baliruddawa mu mbeera beeti tuyambe tutya. Oluvannyuma balambudde ekibangirizi ekyogerwako kyokka Kasolo Kisembo ssentebe w'akatale ayagala gavumenti esooke baliyirire. Twagala property and adequate compensation eteyanga bwegamba fe kye tuliko kyokka. Abdu Muwonge ne David Sekayombe bakusakidde eggulu lino. Mwebali ddala abasasi baffe eddakiika ziri 10 ezakayita akwemu ey'akawungeezi tuwumulamu katono nnyo agabutidde tukyagendera ddala mu maaso.
webali eddala munaffe bwetukyatambula mawulire agabuutikidde. Tuli mu kitundu kyakubiri nga tukitandise n'ab'ekitongole kya gavumenti ekikola eddagala ekya Cipla Quality Chemicals bamaliriza enteekateeka ez'okutandika okufulumya ekika ky'eddagala ekiweweeza ku bulwadde obwa nalubiri ne mukenenya nga kino obwa nalubiri ne kookolo nga kino kigenda kuyambako okukendeeza ku muwendo gw'ensimbi ezibadde zikozesebwa okugula eddagala lino ebweru w'eggwanga. Ngemu ku ngeri y'okwongera okulongoosa ebyobujjanjabi mu ggwanga wafuniseewo essuubi ery'okwongera ku ddagala liweweeza ku bulwadde bwa kookolo ne nalubiri okukendeeza ku lejjiba emitala w'amayanja erigula obuwanana. Eddagala lino essaawa yonna ligenda kufulumizibwa aba kampuni ya Cipla Quality Chemicals nga bano baludde nga bakola eddagala ly'omusujja n'ekibumba nga ajei ku Malpal akikulira bw'annyonnyola. The company baseline is very profitable. So if we exclude Zambia from our profit, we made $11 billion Uganda shilling as a profit number. Ssente wa kampuni eno Emmanuel Katongole ayanjudde ebituukiddwako mwaka gw'ebyensimbi oguwedde n'ebirala ebisuubirwa okukolebwa okwongera ku mirimu egikolebwa n'ennyingiza. Pulaani y'okuzimba factory empya ekola eddagala lya kansa yaggwa, twakola endagaano ne gavumenti ya Uganda era kati mubanga tolivida pulaani okuzimba factory empya kubanga kati kansa attira ddala abantu. So byebintu bingi tuyinza okugamba nti maaso tulaba bye tulaga era tuli basanyufu kampuni tujja kwongera okukulaakulana. Mwebali nnyo mwebali ddala. Obufu bwebumu gavumenti egguddewo eddwaliro lya Namayiba Health Center 2 mu ggombolola e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono okwanguyiza ku bantu obujjanjabi. Ligguddwawo RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Ndisaba ng'asiimye Robert Zikusooka olw'okulemberamu enteekateeka eno. Okwebaza aba Roseform Industries Limited n'abantu bonna abeegasse Roseform okutuwa obuyambi obwa Namayiba Health Center 2 ate era ne bagituteeramu buli kyonna ekyetaagisa. Asuubiza okulagana n'abakwatibwako okulyongeramu eddagala. Kyetaagisa kuba mugagga okugaba naawe afisa omutwalo naawe avuga booda naawe anoga emmwanyi baako kyoddiza community. Johnson Muyanja Ssenyonga yali omubaka wa Mukono South naye omukolo agwetabyeko. Ettaka okwazimbiddwa eddwaliro lino lyaweereddwayo Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II ng'omukaweefu beewe okutumbula ebyobulamu. Ntuusa okusiima kwange eri mukulu Zikusooka Robert nannyini kampani eyo wamu ne mukyala we Zikusooka Teddy olw'okubeera n'omutima omugabirizi. Eddwaliro libadde likozesebwa mu kitundu kino libadde liri mu mbeera mbi era ng'akulira ebyobulamu e Mukono Dr. Stephen Mulindwa akubiriza abatuuze ku buyonjo n'asuubiza okubongera ku basawo. Tujja kusobola okubaweerezaayo abasawo era tujja kusobola okubaweerezaayo. Nuliati Namagembe ne Ronald Kasasa bakusakidde eggulire lino. Eggwanga liteekateeka okulonda kw'abasiraamu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kyokka Supreme Dawa wa Mukono Sheikh Sirimani Birungo agambye nti abasiraamu mu kitundu ekyo bayinza obutetaba mu kulonda kuno. Sheikh Sirimani Birungo nga yakulira Dawa mu bendobendo lya Mukono agambye nti abasiraamu basoowagana n'obukulembeze bw'e Kampala mukadde wabula emyaka kati gyekulongodde baali mu okutuula okukkaanya ate n'ekisinza okubakuba enkikwe kyekyokuba nti ekifo kya mufuti tekiri mu bifo ebigenda okulondebwa. Pulezidenti w'eggwanga bw'anoonya akalulu tateekawo kikomo nti ekifo ekyange tekijja kuvuganyizibwa. Ne bannaffe abali mu buyinza batulagidde tulonde wansi kuva ku mizigiti ku matwale ku disitulikiti ne batugambye ssebo kyamanyiweero si wadde ekifo ky'omunene mufuti tekikwatibwako. Sheikh Birungo okwogera bino abadde aggulawo omuzikiti gwa Masjidi Abdallah Ssekimwanyi oguzimbiddwa ekyayayi mu ggombolola y'e Busaana mu disitulikiti y'e Kayunga. Omuzikiti gwazimbiddwa akulira ebyensimbi mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Abdallah Zaake Bakalaba nga kye kijjukizo ky'omugenzi Abdallah Ssekimwanyi ng'ayagala kukozesebwe okubangula abaana mu ddiini. Abaana abo bonna twagala bonna babiri balinanga omwana nga talina ddiini mu mutima asobola okukola kyonna kyayagala. Musomese abaana ki? Twetaaga abantu abamanyi. Akulembeddemu okusala Sheikh Shakibu Ssekimwanyi avumiridde abasiraamu abavuma n'okulengeza bannaabwe. Twalibadde tukyayisa abantu ki ne twaga nti abafu okugatta ku Katonda kibi n'ebino ebyaffe bino okubeera nga
omusajja ayimirira n'ajereka abantu abakoledde obusiraamu tubalinda kubawananga bafu. Kuba nalutala abavubuka okuva mu klabu ez'enjawulo okwetoola eggwanga batongoza kaweefube mwe bagenda okusimbira emiti mu kibuga Masaka okutaasa obutonde. Bamutongoleza ku hoteri Africana mu Kampala we bakuŋŋaanidde nga bagamba nti obutonde bw'ensi bususse okutaagulwa. Essaawa eno ye planet gye tulina yokka singa tugireka neefa tetugenda kufunayo planet yakubiri. Ensonga lwaki tulina okuba n'ebibira tulina okumakinga sure nti emigga tegiri mu kasasiro. Joseph Sengoba omu ku bakulembeze mu Rotaract Club y'ebwe bajja ategeeza nti batunuulidde okusimba emiti omutwalo gumu e Masaka nga gino okusinga gya kusimbibwa ku mabbali g'enguudo era nga ku jjo kuliko n'egy'ebibala. Essanyu Masaka lino lyeyina naye tugenda e Masaka era olw'ensonga nti Masaka naye kennyini tukirabye nga ebibira byetaagisibwamu. So tugenda simba emiti mu Masaka mu masomero ku kyaki ku mizikiti n'okusimba ku nguudo z'e Masaka. Akowodde abavubuka bonna ab'omulembe Omutebi okubeegattako kababeere nga tebali mu lotale okusobola okunnyikiza okusimba emiti kuba emiti emito gye gigumiza ekibira nga kaweefube ono wakubeerawo nga 7 Oktoba omwaka guno. Anyi tukyagayina ensonga lwaki ffe bennyini omulembe gwe tulimu gwaffe actually bagenda tugamba mulembe Mutebi tuli bavubuka ffenna. Sawulo w'okulira Nairobi na Nantale bakusakidde gule ino. Bo aba ministry y'ebyettaka nga bali wamu n'aba gavumenti ez'ebitundu ko ne bannamikago bategese olusiisira lw'ebyettaka okusomesa abantu ku birikwatako mu kaweefube w'okumalawo endooliito naddala ku nsonga ezo ez'ebyettaka. Omusasi waffe alina ebisingawo. Oluvannyuma lw'enkaayana z'ettaka esuuse mu ggwanga baminisitule y'ebyettaka nga bali wamu n'aba gavumenti ez'ebitundu ssaako bannamikago basazeewo okugenda mu bitundu by'obukiikaddyo bw'obugwanjuba bw'eggwanga okusomesa abaayo ebikwata ku ttaka. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza entinda mu Kampala balamisa ennaku z'omwezi kwe bagenda okusomesa abantu okutandika n'olunaku olw'enkya. Eno sabbiiti egendereddwa okugezaako okuwabula abantu ku nsonga z'ettaka. Tukimanyi nti ettaka Josephine Akiya Luyimbazi ayogedde emitendera egigenda okuyitibwamu okutuukiriza kino. Leeta nnyo obutakkaanya mu bantu naddala enkozesa yaalyo ensonga ey'obwannannyini n'ensonga zonna ezijjawo mu bintu by'ettaka. Omwogezi wa minisitule y'ebyettaka Denis Obo akunze abantu mu disitulikiti ezigenda okubeeramu emisomo okujjumbira ng'ategeezezza ng'ebagenda n'okufunira abantu b'eggwanga ly'Abatuwa ekifaawo okubeera nga bakwatagana n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga. Kaayana balooya bajja kubeerawo ne sisitimu ejja kubeerawo. Oluusi abantu bakaayana naye nga tebamanyi ettaka lye bakaayanirako. Kati bijja kuba bituyamba nga balooya asobola okuva wano n'adda ku sisitimu n'alaba ekiriko n'adda n'asolvinga purobulemu eyo. That opportunity to bring all the different land injustices, the land grabs. We are going there to listen to the Batwa. What exactly happened? Bo bannakibiina ky'NRM Logikologi badduukiridde bannaabwe balina obukosefu ebusega kibumbiro nga bawadde ebikosa mu bulamu obwa bulijjo. Justus Lukwago omu ku badduukiriddwa alaajanidde abakola ku nsimbi z'abakadde okuzibatuusaako. Pulogulaamu eno y'okulambula abalwadde nga tugenda tubalabako omu gyakola gyali tuli mu busega wano naye tetukola mu busega wokka maze tukola eggwanga lyonna waliso tuyita tuganda omulwadde ono otusindika ebifaananyi okubeera nga tutoola akatono ke tulina tugabane ne bannaffe kubanga okugaba kya muwendo okusinga okutoola. Ate Yokana Kasule omu ku bafunye asanyukidde enteekateeka eno. Webale kuwagira NRM era okuba olwamukoze ntya ejja buyinza ate gakyoka. Emmanuel Kasozi nga ssente w'ekibiina kino alambuludde enteekateeka eno gye balina nga yakolebwa okwetooloola eggwanga. Ssente tezirabika buli kimu tekirabika. Omuntu kati okulya ku nkoko kintu si kyangu. Naye NRM ekikoze tugenda abalwadde baffe tubawawute ku supu baddemu amaanyi. Nuliyat Namagembe ne Brenda Namalaye bakusakidde eggulire lino. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbo asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'ensimbi zeeweereza mu bitundu naddala eby'omugotteko okusobola okutuusa empeereza ey'omugundu ku bantu. Enzigo talina muwongo Kanyogo ga Kisugu mu Gombola e Makindye egambibwa okuba nga ewangaliramu abatuuze abasoba mu 500 basanga okusoomoozebwa naddala we kituuka ku nsonga z'ebyobulamu
ebyokulya n'ebirala. Ati obulabirizi bwa Kampala bwateekawo enteekateeka eya Touch Lives Ministries mwe badduukirira abaana b'oku byalo bino naddala mu by'okusoma. Saabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asiibye mu kulambula abatuuze mu nzigota zino okulaba embeera mwe bawangaalira, okubasabira n'okubazaamu essuubi. Saabalabirizi Kazimba enagguddewo taapu z'amazzi 2 omuli n'obulabirizi okukola bulungi bwansi. Amazzi mugakozese bulungi ate temusuulasuula buveera n'ebisasirosasiro kubanga byonona obulamu. Ate era ne siriimu akyali nge ewa mutawaana. Asibye gavumenti okwongera ku nsimbi eziweebwa okutuusa empeereza mu bifo by'omugotteko. Abaana okuva mu siraamu muno babeere abaana abalungi. Mukama akyuse abantu badde balina omutima omubi, abalina embeera embi agikyuse mu kitundu kino, muveemu abantu abalungi ab'empisa ennungi. Mu nteekateeka ey'okudduukirira abaana bali mu nzigota obulabirizi bulabirira abaana abasoba 53 mu nsonga y'ebyensoma. Olunaku olw'enkya obulabirizi bwa Kampala lwe bugenda okujaguza emyaka 50 bukyanga butandikibwawo ng'emikolo giri ku lutiko y'abatukuvu bonna e Nakasero. Ddala waliyo abantu abalina ssente zaabwe naye nga tebazigabanye, naye bw'ogaba ku ssente z'okuba mukisa munene okuyamba omwana oyo atasoma n'asobola okusoma. Ate akulira ebyokunoonyeza ku misango egy'ekikugu omupoliisi oba forensics alaze obwetaavu obuliwo okwongera ku nkozesa ya tekinologiya mu nkola za poliisi. ACP Andrew Mubiru abadde mu nsinkano n'abajerosi Kone Innovations Village ku Golden Trip mu Kampala nga bagendereramu okutumbula ebiyiiye wansi wa Minisitule ya Tekinologiya n'ekigendererwa eky'okutumbula enkozesa ya tekinologiya okutuusa obuweereza ku bantu. Nagyettanira nnyo okusobola okulaba nti kisooka nti omuntu yenna ayagala enkola ya poliisi okumutuukako tekyali nti twagala kubeera nti osobola okuba nga obeera ku mukutu nga abantu abasinga basobola okufuna nga certificate of good conduct wekiri kati. Agambye nti mu kiseera kino oluusi balwawo okutuuka wabeera wagudde obuzibu kyokka nga balowooza nti singa bakozesa tekinologiya kino kisobola okukyusibwa. Omuntu waba alabye ekintu tuba twagala nti abulire poliisi mangu bagirawo nti waliwo bwe tulabye akola kino, so poliisi y'ekitundu eyo esobola okumuzingako nga bukyali. N'abayiiya aba Innovations Village bagenda kusobola okubafunira enkola ez'okumutimbagano okubasobozesa okutuusa obwenkanya ku bannayuganda nga Helen Mukasa akulira ebyamateeka mu Innovations Village bwannyonnyola. Tusuubira nti n'olwaleero nga terunaggwa tujja kuvaawo nga tufunye already abayiiya be tulina mu community yaffe nga bakonektingiddwa ku bitongole eby'enjawulo ebiri wano olwaleero. Kwebaza munaffe butambudde mawulire agabutikidde sigenda kubanga nsukawo eddakiika ziringa 29 ezibulayo okuwera essaawa 2 kwagaliza ekiro ekirungi nze Ismail Nsuga weekuumire ku mikutu gyaffe gyonna tukyakuweereza.